ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera dda waki ng'oli ghetto youth mbw'ate okolagana n'obusajja omukwano mwagugjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira so ekyo njagala mukimanye nti babakozesa bukozesa banafuya kubanga baazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanye ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okgenda naye mmwe baghetto youth okubatuusa gye mwagala okgenda tulina okusooka okuwunzika buno busajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina kati basala amagezi gonna gonna okulaba ng'olutambi olwo lukyuka ate nga terugenda kukyuka tugenda buwunzika nammwe bafala be baguze nammwe tujja bawunzika nabo abaganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka magombe yemmwe abatakiraba tunuulira embeera gy'olimu tolina kubeera bw'otyo oli talented wali bokisa wakabi lwaki toli ku international level lwaki togenda mu olympics lwaki bakasimu mabo balinga bakabi lwaki bamuteweta balinga bakabi bano be boononye sisitimu yonna ekkuumidde mu mbeera eyo kati ate bagala kozesa gwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira yes babatiisatiisa abamu babajja mu kkomera ne bagamba tugenda kujjako emisango ogenda otukolere ne babakozesa okusaanyawo ensi yammwe babatya buti mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo bazebula mando basobi bakato musege ba Baton Street kuva dda nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna baabatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe baagala bastardinga omusajja mukulu omu yayogedde namusomye ku social media nga bavubuka bakomplaininga nga bagamba laba abaana abasajja abakadde laba Moses Ali teyesobola nakwesobola naye gwe balese yesimbewo laba Museveni emyaka gye gyayita dda naye gwe balese ebyesimbewo omusajja mukulu omu natureasoninga and I agreed with him nagamba mmwe abavubuka mwennyini nga temunaba complaininga mugende mutunule baani abaze bakwatiridde Moses Ali si bavubuka ebikolobero bino byonna byonna ebikolebwa olabamu emyaka enkaaga abakyankalanyiza akalulu k'abavubuka walabyemu emyaka 8 bakozesa mmwe kennyini. Nobody can make you a slave unless you give them your permission. Mwe mubawo obuyinza okuba nafuya bwe batyo. So njagala eno message egende eri mwenna abavubuka mu ggwanga lino okujjako nga mukedde ne muggula amaaso ne mugamba twagala kisawo kyonna tetwagala tuwaako coins. Twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe baleme bawaako buswazi. Naye era njagala mumanye nti ate abalala abalumirwa ensi yaabwe be basinga obungi era bajja baŋŋanga. Omu muganda waffe agambye bajja baboola, abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola.